P7 twasigaye kikolera aba P7 bokka abasinga fute mutuweereza ebifaananyi mba mwatuulatuula dda temukyalina kyonna kikyali 11 otijja biki tuli ku baana bato abaana abato kabaje ekifaananyi kyoyo omwana kwoba oteeka points aggregates toteekako text toteekako bubaka genda mu kifaananyi kiteeke mu inishoti oba gunina teekako erinnya lye ne ze yafunye kati awo essomero tujja oddiwonera totubuulira toteekako ssomero oba oli mu bizinesi ya mwami Katende mayinza kuyinga bizinesi z'abantu ate so mpa erinnya nga gwe omuzadde yazaala omwana teera awo nti yafunye aggregates abamasomero bajja twenoonyeza batugambe nti owoobuna yabadde waffe enamba eyo eya whatsapp kwoba okitandika okukikolera kati mu maaso awo tujja okuba nga tukola ki tulaga ebifaananyi ebyo kale kakati era still tulina fresh kid yatuula fresh kid omanyi tuli mu myaka 5 badde ntulira vidiyo ya fresh kid webamwera basale nga myaka 5 emabega kani imagine obulamu obudde engeri gye buddukamu nnyo bibadde ng'ebya jojozi kati newebuuza fresh kid waabanga akuze bwatu kati fe abaaliwo ng'ajja ate twaliwo babiri tetwali babiri mu mwana fo twaliwo abo ekyababiri kijjiddemu kakati obagamba nti twaliwo kibeera tekiggwa njagala emboozi etoola okunyikira ensi ekimanyi tumazeewo emyaka 9 fembi kiŋŋamba tekitaaga kujjuliza wakati fresh kid mwana akuze kikyoyagala ogu bw'omula kati omulaba nga muvubuka nti kati fe tukaddiye sinnayogera bwe naye ŋŋamba nti olaba fresh kid yajjanga muto akuze kati fe be yasangawo nze naawe nange sikino sikirabanga otidde obukulu nze sitya bukulu 9 tolako 5 gw'oli weena yansanga nina yansanga nina tegyali mingi okukula kuno okulaba otuka time nga tolinawo okuddu anti jabba tuli wano fresh kid awase nga gwe tonnawasa ekyo nga kyoko okireke ekyo kati fresh kid wawasizanga waliwo nga kaana kato ebatunusi nezitandika okukuba ne bw'oyagala pano biitinga otya awo omyaka giba gigenze naye ate waliwo n'abakeeramu teri mutaazaala waliwo n'abakeera saimo bangi just giba myaka konstitution gyetakkiriza ntiri mutaazaala myaka gyegita oli bwazaalira ku 13 nti aba mukulu okimanyi nti gye bali bazaalira ku 13 naye aba apapye anti kakati efe abakyala kasita olaba ensonga zo oba osobola okufuna olubuto kati abamu zibakeera ivalikati omusajja olabira ku ki nti naawe osobola ozaala ogezesa bugezesa noolaba abakyala mukama bwakuvaamu omwana wo n'akeera waliwo abamu n'akeera nezimukeera 12 ng'azirabye nakoze si oba emmere gye tulya omwana ampi 6 naye ng'olaba akuze anyway sina nnaku ebbanga lyonna waliwo abakeera nezimukeera omuzadde agambirawo anga okungezesa yongera mitaafu kunyiiga oli muvubuka gwolaba n'omunyiigira kati omwana aba akyali muto kyonna kyonna okikola byonna olaba nti obikola neera time ejja kutuuka oba omumbejja Mariam we bali awo agwaliwo ng'oyogera byamagezi byokka kubuulirira bantu kubateekateeka bwe bw'obulamu time etuuke nga mama Pawulo waali awo ng'oli mu kyalo baasuula eyo nkani yasuula mama Pawulo mu wiiki omulaba emeka mama ye yazaalibwa omukyalo oyo yakuluwa obudde wandibadde omulaba emirundi ng'ekyo kati ndi mumuyiribira ogeza nako ndi mumuyiribira ate kati andaba esatu mu mwaka ng'egyo nze igwe olimba nkusingako nze ngezaako kampala lumu atuvuga
naye naawe osukkamu ate gwe kumpiko okusinga nze. Fresh Kid sooka omutuwe ate naye bambi yakoze bulungi. Kafunye mekakoze 11. Oh yeah. Yakoze bulungi. Kakoze bulungi bana. Abakoze bulungi. Naye kakana kaali kagezi from day one. Kaali kagezi from day one. Engeri kaddangamu bannange njagala nnyo okwebaza Katonda olwa mutabani wange gwe njagala ennyo. Yajja mu kyokubiri gakaana kato nga kalenzi kato nga ze ne daddi we ne mami we Dr. Sudiru Pareria nga mutuleetedde nti omwana oyo ngenda kumuweerera buli kimu kyonna kyonna mumulabirire bulungi. Weewaawo bwe yayingira omwaka ogwo gwasooka nga buli mwana adduka munoonya who is Fresh Kid aliwa Fresh Kid aliwa ng'era agendayo. Naye twagala okwebaza n'abazadde be n'abasomesa bonna abamuyambye okulaba ng'afuna kyafunye okuyitira mu ddala erisooka si kitono okufuna 11. Tufunye obubonero tugenze tutegeera mu ngeri gye bibaddemu tebibadde nnyo byangu. Omwana okufuna 11 kitegeeza nti akoze. Omwana bw'aba nga ali mu division 1 mu ddala erisooka omanya tujja kufuna essomero ddungi. Era Patrick twagala okukwebaza ngeri gyobaddemu omwana omulungi. Weeyongere ogenda ng'okola ate ne mu secondary gy'ogenda weeyongere kubeera omwana ow'empisa ennungi. Era daddi waali ajja genda ng'akulabirira ng'ate okola nga bw'obadde okola. Najjako mizikia nali akadde okubeera yinginiya kyolubirira kyensomerera era kuba mupitu ekyabange bonna bamereddewo ne ku zoom lessons bonna batica abasomeseza beebaza nnyo. Mwebale nnyo kubeerawo lwange kunjigiriza ebintu bingi nange n'emikwano gyange making sure nti n'essomero lyaffe liyimirira ku standards ennungi kuba sinze nze katonda obulungi baana bajja bakoze obulungi mikwano gyange abamu bensomye nabo kuba eri mupitu era bakya baffe batugulumize bulungi batyambebaza nnyo olwekyo. Era nebaza nnyo Dr. Sudiru Pareria ne Dr. Rajiv Pareria kumpa basaba ebibina essomero ate era nga bakuma ekisuubizo kyabwe ati naja bajja kumperera mpaka P7 mpaka wendimaliriza bampeeredde ekibadde nga bakikuvaidinga bulungi era kyobalaba kibe bulungi ate buli kimu kibadde bulungi. Bannange njagala nnyo okwebaza Katonda olwa mutabani wange gwe njagala ennyo. Yajja mu kyokubiri gakaana kato nga kalenzi kato nga ze ne daddi we ne mami we Dr. Sudiru. Ewe ne bya Fresh Kid. Kakati sooka ompe ku sample y'akafaananyi ako nga bwe njagala kalabike. Sobe ku sample y'akafaananyi ako nga bwe njagala kalabike ku bali mu kuweereza. Toweereza bingi jja kulemesa omwana okumulaba. Toweereza bingi kyemmanya omanyi P7 muzadde aba n'essanyu lingi. N'omwana yennyini. Omwana aba n'essanyu lingi. Naye tukifuule kyangu nnyo tusobole ffenna okulabika. Pad. Afaananyi kalemeddeyo. Oyinza okoza alongoosa mutima. Oba tugira tugenda ku kirala. Kati olaba soko gyezo olwatadde. Olaba oyo kyakoze n'atugamba Nakitende Divine yafunye 6. Kiba kimala. Nkolera bwotyo. Abaana b'olugave bannaaye. Era olonzeeyo Nakitende. Muganda wange ab'ente embaaga zaaki. Ate ffe bwewandibadde weesibako ennyo oyo aba mwannyoko. Ensi terina tambulirawo wokka. Tulina no promotinga ku kati olugave edda lwasambangamu pya ate gukyasamba. Nze kubuulira ero gy'olina okufuna ebirungi mu nte. Wamana Divine. Patu yeddira ki? Nte. Nte. Si wante. Wante. Kweli? Ente ogirabye? Ogirabye? Yamaanyi. Eyogerwako. Ne banno babuulire. Kale, jjo twali wa King Sir. Sigango oweereza gundi ezo. Jjo twali wa